bannama aba media abatubeereddewo katonda mulungi nnyo. Love Jubilation season 1 yatambulidde ddala bulungi nnyo. Tugenda bana season mmeka? Nga bw'omanyi love tekowa kucelebratingibwa buli lunaku tulina okujubilatinga love. Seno yabadde Love Jubilation season 1. Tomanya myaka mitono tunaawo mu maaso tuyinza okufuna Love Jubilation season 2. Yabadde etya final? Yatambudde bulungi nga bw'omanyi nti ekyo ensonga eyo gyoyogeddeko bagiyita non-disclosure yeri backdoors, but nze nga nze ndi very grateful tenyinza okugamba nti bannayuganda mu mbeera yonna bandaze nti bayimiridde nange mu mbeera ey'okugezesebwa nga tuvudde mu byokwegumya buli omu akimanyi ekivulu tekitegekebwa tekitegekeka. It's not easy to put up an event ali naddala mu mbeera eno nti ne ikonomi yaffe ebintu tebitambula ddala bulungi, waliwo okunyigirizibwa mu bizinesi ez'enjawulo wali ne wali, naye abantu olw'okuba nti okwagala kwabaddewo oli neyerekereza ssente z'alinawo mu mbeera yonna enyigiriza n'ajja ku Serena n'ateekamu emitwalo 10 oli n'asasula emmeeza miliyoni 3. I can't take that for granted. Ebyagala ndi musanyufu nnyo, simanyi ngeri gye nnyinza kubalaga kusanyuka kwange n'ekyoba olaba mbakoowodde bannange mutuuseyo eddoboozi lyange nti ndi musanyufu nnyo ate ndi musiimu nnyo. Bingi ebyabaawo nga tunateekayo kivulu ekyo oba ng'okirangira tebagamba muno Serena weewanise wagenze wano kiyinza okusala obagamba mwana nga bw'omanyi era ebyange ebigambo bitono nga w'abaana mulamba tumuwa ekitiibwa kingi, naye nze nga bwe gambye nti abasajja ffenna regardless nti chosen beki obaani omusajja yenna mu bulamu bw'omukyalo oba otaddeyo proposal expect either yes or no. Nze bwe nali ku live ya Bruno K yambuuza celebrity crush wange ne mugamba chosen beki mu crush ngako. So kati abasajja tobeera n'entitlement nti omukyala alina okugamba bwati ne bwati, kyonna ekivuddeyo kyoba ogenda nakyo, naye nga nze ndowooza content tukitwale nti nno bamututte togenda kupowa abasajja ate tumala gapowa gomala gapowa sikala ogezagezaako bupowa mangu kitegeeza oba tewabiriiko in the first place oba wali ayinza oba wali mu stand naye oba wali ku byaddala essubi terimala gaggwayo sikala ogezagezaako. ono ke bamututte lwaki tolemeramu mu wininwagi wini tumuleke mukana mukambwe watira ddala rebondi kyogamba twabikonsairinga embeera ne tugitereza n'okkiriza omukazi wa munno omutego nenzikiriza tukuume omukwano gwaffe cause olaba era bano abannamawulire abamu be baali bataddewo embeera wakati wange n'enkolagana yange newunya ate mwagala bizzaawo temumanyi ate nze kyenayitamu kyali wange kunsonyiwa. This time round tulabye nga best friend wa Amiri ate yavuddeko omukyala yatutte mukyala wa munne okakasa byoyogera oli munnamawulire gwampa amawulire best friend wa Amiri yatutte chosen beki gwe yawa omulimu amututteko omukyala yali amuwa mulimu wa bifaananyi mwine embooza olwatuuse kino nga omusajja kino kitegeeza kino nze kyendowooza buli muntu alina eddembe lye alina okulonda gwayagala oba mukubi wa bifaananyi oba akola kyomulimu si kikulu nnyo kudisaidingira omuntu gwayagala as long as ye aba asiimye n'agamba ono gwe nnoze mu bonna enze mu byobululu sikiika nnyo nti banzibya akalulu omuntu omulekera eddembe lye. best friend wo wakutwalako omukazi nawe okkiriza na yes omukazi tebamubba abanga asazeewo n'agamba ayagala ono alina eddembe lye ng'omuntu endowooza. twava mu kifo wavamu namabanja wavamu buli kimu twavaamu nabuwanguzi nakwebaza era kyova olaba olunaku lwayo tukoze omukolo guno gwakwebaza buli ekyava mu kivulu ekyo kwebaza abawangizi kwebaza bapatna betutambudde nabo twebaza mwe bannamawulire n'okwebaza Katonda okusingira bana bakuyambyeko okutegeka akapata bangi okusooka ddala Golden Hill Hotel tulina partnership nayo era abasponsa baffe bonna betutambule nabo right now BBS Telefina mukedde namwe mutubeereddemu Brave Media ne tiimu ye yonna Zafa Music Supremacy Lounge abantu bangi Uganda Wildlife Authority Uganda Tourism Board Explore Uganda Buganda Kumbucha family nene era certificate nyingi zijjudde awo buli omu tugenda kuba tumuawadinga okumusiima n'okumwebaza okutambula naffe mu lugendo lwaffe.
kala ate bw'obeera mu talking stages obeera ng'eyagenda okusaba visa ng'olinda either yes oba no, naye kati nze yasaba visa nga nekkiririzaamu nti nina okufuna visa, ndowoleza ddala nti alabika content Chosen Becky mukubiddeko nga takwata naye kitanga okwongera omukubira essimu ayinza oba alina vidiyo gy'agenda okufulumya. sibya ddala kulira ddala nga ba Chosen Babies badde bakyalina okujja. Amakulu ge studio kyalinayo ery'amaanyi ery'okutwalira Chosen Babies. Owaye nga bw'omanyifa abasajja tomala gapowa bw'opowa ate obeera ng'eyali akangamu obukazi okugezaako. However bw'olaba nga biri si bya firimu abantu bateekidde ddala serious steps oba olina okusteppinga ebbali no respecting. But for now ndaba nga kirabika manyi Becky yakola nnyo content ndaba kyali mu content. Okay, mu bimu ku byali ku show oba ebitaalabwako y'omuyimbi Sheebah twamulako nga twalabasolo twalowooza nti nakulinaku lwa show agenda kujja asolobera ng'akubeererawo ate twamulaba ensonga ki? Owaye ensonga z'abayimbi olumu ziba nzibuzibu, ensonga nange mwennyini sigirina obulambulule era bwe nkugamba ensonga mba mpayiriza because saafuna nsonga yonna, naye nze ni muntu atabeera njo na entitlement nti ono alina okunkolera kino wadde nga mu lugendo lwenze bingi bye mukoledde bingi bye ssetaaga nakudda kwogerako wano yakimanyi. Certain point na bricks nali ntaddeko ennene mu career ye bwe twali nga tuli mu kibiina ekimu, naye ye ekyokuba nga teyajja ku show yange siyinza kudda wano okugezaako kifuula nsonga nnene nga bwe gambye nti saafuna explanation era nange nakireka awo nekiraba bulabi. Oba oli awo lumu lwalimpa explanation ekikyali bwe kiti ne bwe kiti ndijja nekinyonnyola, but for now nange ndi mu bbanga nga bw'olaba, but we thank God show yatambula bulungi. Okay, nga tumaliriza tuyogerako ku Victoria Pattern